abayisiraamu lwaki mutusosola ffe abayinzikiriza endala ffe ab'amadiini amalala lwaki mutuboola lwaki mutulowoozesa okuba nti tuli bakaafiruuna kale bakaafiri kubanga kyemukozesa bwe muba mwogerezaganya n'abayisiraamu bannammwe mutulaga nti ffe tetulina kusembera ffe tetulina basemberera tetutuukiridde simanyi biki mutwogerera bingi naye njagala kubabuuza ku ssente ze mukwata waliwo ssente eraga nti eno nkafiiri eno si nkafiiri eno nsiraamu eno si nsiraamu mukola bizinesi ez'enjawulo mwawulawo ne mugamba nti eno bizinesi basiraamu bokka balina ogiwagira mulina amaduuka mwali mwawuddemu amaduuka ne mugamba nti wano omukatuliki talinnyawo omuprotestant talinyawo eddiini talinnya mayina kubeera basiraamu bokka tuli mu nsi ejjuddemu amadiini ag'enjawulo kitegeeza tulina okwewagira wano ne wali naye osanga omuyisiraamu ng'asosola ow'enzikiriza endala kiki twakola ki enzikiriza eyo yakola ki bakiwandiika wanjagala oveeyo ŋŋambe nti baawandiika mu Qur'ani wano ti munnange omuyisiraamu talina kukolagana nanzikiriza ndala na waddiini ndala bakiwandiika wa mutuuka n'okugamba bawala bammwe nti ozadde mukasajja omukatuliki astagfirullah bantu mmwe si mwenna nti mukikola naye abakikola mbuuza amadiini amalala gaabalanga ki gaabakola ki lwaki mwawukanya lwaki muleeta enja bannange empulira obusungu naye mukyuseemu ekyo nno kyensaba si mu bubi sibalagira nsaba bismillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallama atuli research desk nate kabanga kabadde kawanviri biseeka sanda research amaze nembaawo ninga bakama bange embeebaza omulimu omunene gwe mukoze omunene nnyo ebbanga eddene nnyo inshallah taala kusokera ddala seeka yidi haithamu wali nsabo twere ku salamu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ne seeka sematimba nyine kuleeta kirowoozo kyaku research desk natwere ku salamu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kabanga kawanvirivu okwanukula abajolonga obusiraamu omukyalo obusungu bumutta Rebecca Jinga akola ku Beat FM mukyalo oyo bumutta abasiraamu twabakola kifa ab'amadiini amalala agenze n'akona ku ddiini enzaala ey'abakatuliki nti lwaki musosola nnyo abakatuliki waliwo bakiwandiika nti toteekeddwa kukolagana na mulala tuli mu Uganda egatta enzikiriza sekase matimba okyogerako ki ku bigambo bya oyaba muwalawo ansooka ekigambo kyasembezaayo nti obusungu bukoze ki bungi Allah tugamba mu Surah Imran aya 19 sura qul mutu bighayrikum mugenda kufiiranga mu busungu bwammwe obusungu bumutta obusungu bwo bumutta lwaki tubasosola ogenda kubufiiramu olw'ensonga nti Allah tayogera ku maki ku bulimba buli kimu yakituteekateekera n'amala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam yatusiimira eddiini eno ng'agiteeseteese uyatuuka mu business n'atubulira tulekedde okolagana ki okutambula n'abatali baki uyatuuka nga mu bya ibada n'atubulira tukoze ki wetutandikira kati ono ekigambo buno obusungu bumuttira bwereere ate bujja mumutta paka kuyamba olunaku lwaki lwankomerero kubanga ayagala tutambulenga ku bwakoze eki bwatambula ebyo ebigambo bino mubaka Muhammadi baabimugamba Allah nasesula nnamba ng'eyogera ku bakafiri gyayogeddeko nga qul ya ayyuha alkafirun kwegamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atusomesa eddiini n'aba katukireete nga bwakireese n'abakafiri ku mulembe gwe bajja ne beemulugunya gyali aga naye lwaki kiyinza kuonakula olumu eno tusinzeeko olumu tusobola okubeera nga tukolagana kuki bulungi mu bintu bino lindamu nga bamugamba nti ku lwokutaano katujje tusaale naawe ku sande jangu ewaffe osaale osabeko naffe ate ku lwomukaaga tubeereko n'abadiventi ku lwokusatu tubeerekooko n'abasamize gafenekana tuli wamu ebyo Allah yalikola ki yabimanya dda n'atutweramu ne mu Qur'an mu buli ambo gy'abadde ayogerako kiwali kitali mu Qur'an kwegamba n'assa n'essuula nnamba ng'eyogera ku batali basiraamu kul ya ayyuhal kafirun nga walaga tubayita ne Allah ate yakola ki yabayita ntegereza ya abudu ba ta'budun tugenda kweyisa bakubuuza ki weweeyisa
Gwegamba mmwe musinza Yesu ne musinza Bikira Maria ne mudda ku sapuli ne mudda ku bibumbi tujja kukola mu ngendo y'emukose ki mwagala tuli fenna Yes, neebaliza ngati lako dinikum waliya dini mulina enkola ezammwe nate tulina ezaki ezaffe abali eyo abalinga Rebecca Jingo tukwatagana we tuba tuyingidde mu kusinza mulina eddiini eyammwe mulina n'enkola ezammwe naffe kola weeri osula ey'enkaaga sula ya 6 aya ey'omunaana taafu y'omwenda Allah atubuulira butete fakirine y'ekkumi Allah agamba bw'ati munaana mwenda la yanhaakum Allah ani alladhina la yaqatilukum fi dini Katonda tabagaana kubayisa bulungi n'okwenkanyankanya gye bali abo abatabalwanyisiza mu ddiini yammwe ekituuka nti bizinesi ebeera bizinesi tukolagana buki bulungi kasikoba nga tonzigudde koloki kwegamba okusinziira ku aya eno tewaliiwo buzibu dereva kubanga ye Umaru nga kondakita ye Charisi era tekirimu buzibu maka ga Haji Keti ajjakolemu olaba Mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'omusajja gw'omanyi nti alina essabu najja ku dduuka alyo ng'okimanyi nti sente azijje mu ssabu wajja okugula nti azigula muceere muguze biri byakola tebikoze eki biri tebimanyi sente sekayitamu ndabanga gwanyiize omukyala gabye obusungu bumutta ate naawe onyiize bunyiizi onyigidde ki alhamdulillah rabbil alamin thumma salatu wassalamu ala rasulillahi karim Rebecca Jingo sinza na kumunyigira naye agamba nti tubasosola tetusobola basosola genda okola research kasitoli munnamawulire kampani ezitwala abantu ebweru okukola zonna zibatwala mu basiraamu era omutwalira Isirayiri mu kubaganirayo bikonde naye nga bano ebatwala mu bawarabu okukola oba mu basiraamu okukola sina basiraamu abasinga obungi ekitundu 9 ku buli 10 akabonero akalaga nti tewali kusosola bandigambidde nti wante twetaaga atali niye bangi bagenze ate era ne basiramukirayo kabonero akalaga nti tetubasosola naye just mulina kye mukweka bino byonna mubiyitaako buyisi busiraamu bwe bubaluma kyekibakweka kye mukweka kyebuvola abantu buli omu avaayo n'abutomera naye temumanyi nti muli ku jjinja lyemutomera otomera ejjinja bwoti ovaako otiriika musaayi ekisookera ddala ekyokwesosola nze bwe nkuyita nti mukafiiri mba sikusosodde mba nkuyisa ekyoli gwe bw'ompita nti ndi musiraamu obeera tonsosodde mbeera nkuyisa ekyo kyoli kati waba bakuyita mukafiiri oteekwa kubanga oli ekyo kyoli wabula singa obadde otugamba nti lwaki mutuyita ebintu bye tutali ekyo kyewali badde okiraiminga ne gwe nnyini okakasiza noga nti mutusosola tubasosola muki oli akuyisa ekyo kyoli ekisookera ddala kankutegeeze gwasooka n'okwesosola kubanga ogamba nti okkiririza mu bayibuli okitegedde bayibuli mu Bakolinso ekisooka 11 layini ya 3 njagala ogenda osomeyokko linda naawe okakase nti gwe weesosola Bakolinso ekisooka 11 genda ku layini ey'okusatu abali eyo mutagenge mwanyinanze Rebecca Jingo mu mutagenge n'abalina entegeero egamba nti abasiraamu tusosola eno bagiyita research desk Kasavu Kanyama buli wamu tukoonayo katugenze mu bayibuli egamba eti Abakolinso njagala mulaga nti ye yennyini yasooka n'okwesosola ye kennyini egamba naye njagala mu okumanya genda ku Lwokutaano egamba naye buli mukazi kaakati Rebecca Jingo oli mukazi kati eno bayibuli gy'ogamba nti gy'okkiririzaamu okulaga nti gwe weesosola layini yiyo giwulirize egamba etya naye buli mukazi nga Rebecca Jingo bw'asabanga era nga gwe bw'oli omusajja oba bw'abuulira era nga bw'obadde otubuulira omutwe gwe nga tegubikiddwako kantu omutwe gwe nga tekubiikiddwako aswaza omutwe gwe kati akakaya wakeerabidde n'obeera nga gwasoose n'okwesosola nga tonnalimumba n'abalala gwe sooka weetunuulire olabire ddala nti gwe yeesosodde amakulu ne bayibuli gy'ogamba nti gy'okkiririzaamu
olyoka olumba abalala bogamba nti bakusosola byekugamba si byokola okitegedde gwe kennyini ne weesosola gwe wali badde oviirayo omuntu omu n'omwogera n'omuganda gundi yankoze bubi nga musiraamu ng'omuntu naye n'otagamba nti lwaki mutusosola totulaze kye bakusosola wabula otubuulidde kye bakuyita ate ne kikunyiiza nze bwe nkuyita ky'oli mba sikusosodde nze oli bw'avaayo nanga nti oli musiraamu abeera tansosodde ampise kyendi lwakuba nti ekigambo obukafiiri kye mutamanyi mulabanga ekivume amakulu ng'olina kutuula wansi otegeere lwaki bampita omukafiiri eri obukafiiri kyeki era kya lulimi ki kankuzze otunnyonnyola obukafiiri kyeki wetukomawo inshallah taala sekase matimba tumale aya yaffe oba ogenze kati ate kansooke kino seka kyasaeyo wemantandikira ani mukafiiri Allah agambye nti kulu kafa billahi ndi muswatu ankaboti 29 aya 52 tukulu kafa billahi bayni wa bainakum shahidan ya'lam ma fi samawati wal ard walladhina amanu bil batil wa yakfuruna billahi ulaika humul khasirun kati katuddeko emmengo egambe eti 52 egamba nti bagambe gwe Nabi Muhammad nti ekimale okubanga Katonda ye mujulizi wakati wange nammwe amanye ebyo byonna ebiri mu ggulu ne mu nsi n'abo abakkiriza ebitali bituufu ne bawakanya Katonda nabaabo be bakafiiri kati tulina perspectives neka biri esooka mu maaso ga Allah maaso g'omutonzi ogwo Rebeka yakutonda buli wokkiriza biri Katonda bye yagaana seka bakusomera lunyiriri wuuyo oli tolina kakaaya bayibuli ekugamba kumamala kiki kakaaya kwebikkirira n'owakanya Katonda byeyakola ki byeyagaana kusaidi ya Katonda oba mukafiiri topiki saagala ekyuke kati genda ku aya y'enkaaga mu 7 ey'enkaaga mu 7 awalam yarau anna ja'alna haraman amina abaffe tebalaba nti mazima Katonda yafuula Makka ekibuga eky'emizizo ekyemirembe so nga abantu abali emabbali waakyo wonna okukyetooloola basiikuulwa emmeeme enkya n'eggulo afa bilbatili yu'minun wa binicmatillahi yakfurun ate ebitali bituufu bye mukkiriza ate ne bagaana ebyengera bya Katonda ffe bwe tugaana ebyammwe ku saidi yammwe naffe tubeera baki bakafiiri tuli ffenna bwe tugaana onnyo omwenge gwammwe n'okulya embizi zammwe mu lulimi naffe tuba bakafiiri gyemuli kigambo kikola buli wamu naye bwe tudda mu byeddiini mu byenzikiriza mwe bakafiiri mu maaso gaani kubanga mwakaafuwalira Katonda ne mugaana amazima ne mutwalamu obulimba tuwakanya ebya sitaani abagoberezi ba sitaani tuba bakafiiri gye bali kiraba kati akkirize okuno okusosola kw'abadde ayogerako ne bayibuli yennyini yeyakuleeta era ajja kusomesa nyumirwa nnyo omuntu okumukuba essuula 7 oniirwa 6 tuli mu 7 layini ya 6 Matayo nsaba ompandikire ku layini eno ogimpeereza omukyalo oyo ayinza okuba nga bamukoze bubi eyakoze obubi gwoba ovunaana ng'omu naye y'eddiini Busiraamu terina busosoze wabula ate obusosoze buli mu Bayibuli tugamba bwe tuti nti temuwanga mbwa zammwe kintu kitukuvu kyonna kati tubuuza embwa ze baganye okuwa ekitukuvu ze ziruwa Matayo 15:24 paako 26 evaayo ng'etugamba nti omuntu yenna atali mu Isirayiri mbwa badde mmanyayo wakanya Pentagon kale Matayo 15:20 mpaka 25 Yesu n'avaayo kugenda e Ttuulo ne Sidoni kale laba omukazi omukanani n'ava eyo ku mbibi eyo
n'ayogerera waggulu nti onsaasire mukama wange omuwala wange waladde nnyo dayimooni ne yesu n'atamuddamu kigambo n'amugamba nti abayigirizwa ne bajja ne bamugerera nti musiibule kubanga atuleekanira emabega yesu n'agamba nti saatuma wabula eri endiga ezaabula ez'omu nnyumba ya Isirayiri. Omukyala n'ajja n'agati mbeera mukama wange n'amuga nti si kirungi kuddira mmere y'abaana Abayisirayiri n'ogiswira obugwa. Temuddiranga ekiki ekintu ekitukuvu nemukirasukira kiki embwa. Kati embwa tuzirabye waliwo n'omusomo yakikozesezza wano yayise banne kiki embwa naye ate nga naye si Muyisirayiri naye si Muyisirayiri ne Bayibuli naye yamuyita kiki naye yamuyita mbwa. Sooka omuveeko tudde wano sanyuka nga bw'oyiga naye nga layini gye tulimu eri Matayo 7 layini ya 6 tuli kutunuulira obusosoze. Yesu yennyini yasooka otulaga nagati abatali Bayisirayiri embwa temubawanga kintu kitukuvu kyonna. Y'ensonga lwaki n'Abayisirayiri wano mu ggwanga obalaba batono kubanga batusosolera ddala iffe bwe tugenda maaso so temusuulanga luulu zammwe mu maaso ga mbizzi ez'omukulembeze zayita pigisi oba liri pigisi Yesu mweyagobera kiki ziswayini goberera emizimu ate nga Rebeka akawoomerwa nnyo akantu ako. Kati Yesu yagambye tusooke mmwe tubasosole luulu zaffe engoye ez'omuwendo tezisuulanga mu maaso ga mbizzi. Naye omanyitse kano kaama abaleete mukawulira ekibaluma okubayita bakafina ekibaluma nnyo olwokubanga nti n'ennyama eyo tugiyita nnyama nkaafu. Kati olw'omugamba nti oli mukafiiri obanga amuyise embizzi seekayidayithamu oba tugimaleyo sooka onsomere 6:14 akulisa ekyokubiri. Seekayithamu ogenda tunyonnyola omukafiiri yani bakolise kisoka 6 ekyokubiri. Abanga obusosoze buliwa era ani asinga okusosola kubanga kyensinga okujjukira Rebeka Jingo yali mperekeze ku mbaga ya Stesha Mayanja yeebikkirira bulungi nnyo najja ekibuli mu kwegatta nga mu kuwoowa. Stesha Mayanja n'Abbas yali mu kakayo omukyalo oyo n'ayingira kibuli tebaamugamba soma Al-Fatiha teyaleeta ndaga muntu teyasooka kusembera teyasooka nafuna wuzu olwambala n'agenda n'alya piraawo waffe nkyaleeta 6:14 Bayibuli egamba temwegattanga n'abakafiiri n'abatakkiriza. Uliza tuli mu Bakolinso ekyokubiri essula 6 layini ya 14 egamba temwegattanga n'abakafiiri kubanga temwenkanankana. Kubanga obutuukirivu n'obujeemu butabagana butya oba omusana gussa kimu gutya n'ekizikiza. Layini egambye temwegattanga n'abatakkiriza be bakafiiri. Kanjitereeze temwegattanga n'abakafiiri kubanga temwenkanankana. Nomufuna wuzi bayite bagifuna mwe mwatayirira bali okitegedde mwe mwebikkirira bali tebeebikkirira mwe munaabajja nabba bali tebaginaaba okitegedde temwenkanankana nagati kubanga obutuukirivu n'obujeemu butabagana butya tuba tutya muswaleemu n'omutamiivu era akunyirira omwenge atya bajangu nga bwoli oli hajala waffe yeebikkiridde ono ali mu mmini oli ali mu nsonga tazze mu muzikiti ono azze nga bw'ali bw'atonnya bw'asaba Katonda kyakusinza kuteeka amateeka ga Katonda mu nkola wekisooka nti bya busuubuzi tusigala tukoze ekitutabagana mu nsi yonna. Omusuubuzi Edi oyina edduuka mu kibuga nsaba Allah tubataala akwongere ssente kubanga n'olubuto ndawala ssente zo zaawula omukafiiri yani. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mpozi obukafiiri mwabatakkiriza abawakanya amazima abantu mbate buli lwowakanya amazima agakwata ku Allah subhanahu wa ta'ala
obeera ogwa mutuluba eri abakafiiri kyemwafuula ekivumo naye nga kitegeeza kuwakanya mazima asaba gamba nti Katonda ali omu nga gogamba nti bali basatu mu omu Katonda kitaffe Katonda mwana Katonda mwoyo okitegedde so nze mbadde nkuwa amagezi ekigambo ng'Obusiraamu buli lw'oyogera ekigambo Obusiraamu ffenna obeera otugasse owulira kyegendereze nti buli lw'oyogera nti Busiraamu ffenna obeera otugasse yogera omuntu amannya ge yakukoze obubi oba ne bw'oba toyogedde mannya ge gamba nti omuntu ono oba musajja oba mukyala lwaki gwe onoogamba nti ffe tubasosola naawe oludde waawe Rebecca Jingo nga nkulabye waawe emirundi mingi banga lyonna nkulabyawo ku Daawa bayita batya Beat FM naye ng'okola ne Hassan naye golowooza ye nga takusosola tegereka bulungi kati bw'obanga olina obuzibu n'Obusiraamu kyoba oyogera mulundi gumu obadde mu katembe banga ddene ne abe mu kibi ya Abubakar naye takusosola so bw'obanga olina ensonga n'omuntu ozanya emizannyo mingi ne Leila Kalanzi nga ye takusosola sebo gatugenda kudda ku aya eno kansooke Suratul Bakara Suratul Maida aya ya 7:2 ne ya 7:3 tunyonyola bunyonyozo mukafiri yani oluvannyuma tugende ku kya tulabe gwogwawa alladhina qalu inna Allaha wal masihu Maryam tandika na bbiri tandika n'eyokubiri Allah ategeeza atya ku mazima ddala bakafiri era bawakanya Katonda abo abagamba Yesu nti Yesu Masiya ye Katonda buli lwogwa mu ttuluba erigamba ne weegatta n'abaddu abagamba nti kino ekitonde ekiyitibwa Yesu ate kituuse ku ddaala ly'obwakatonda Allah ng'agamba nti obeera muwakanyi awakanya amazima oluli Luwarabu just lw'oyogera nti bukafiire ekigambo kya Luwarabu tegereka bulungi ffe tetubawakanya lwaki manyanga tetubasosola lwaki tetubasosola n'ebigambo eby'Obusiraamu byennyini bye mukozesa n'ekyo ekigambo bukafiiri kya Busiraamu lulimi olwo lwa buki nga bw'okozesa ekigambo sabbuuni kitegereka sabbuuni ne sukaali kufuru ziraba ku mayumba kufuru kalamu kitabo ensaawa yange eno gye nnyambadde tegereka bagamba tetubasosola mwali badde ne mutwebaza n'okutwebaza tubasalira ku bisolo mmwe ne mulya ate oddaawo nti ate tubasosola ne tubasalira gwe walabayo olufula ya Reverand oba Father wali ogirabye eyo ogenda kuyomba ffe twagala tumubuulire amazima nti buli lw'ogamba n'ogamba nti Yesu atuuka ku ddaala ery'obwakatonda obeera muki mukafiiri bwe bakuyita ekyo kyoli babeera tebakusosodde bwe bakuyita nti muganda gwe oli abeera takusosodde baga nti munyankole gwe naye kakati tuli ku mbeera ng'omuntu wagadde abona omunyankole oli alabanga omuvumye akuyise ekyo kyoli omugisha noweeyita mukisa okitegedde so akuyise kyoli aya eddako egamba etya egamba nti era ddala bakafiiri yesebo bagamba nti Katonda wa kusatu basatu lakad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha buli lwogamba nti bakatonda bali basatu Katonda kitaffe Katonda mwana Katonda mwoyo Allah ng'agamba nti oyo mukafiiri okitegedde so tukugamba nti tuba tukuyise kyoli okitegedde gwe baba kuyita nti Rebecca Jingo ng'oyomba omuntu akuyise kitegereka so tukubuulidde kyoli oba tukubuulira kyemulisi gwe wekka wabula mmwe mulina kizibu kiri kya Busiraamu nti ekibaluma ffe tetubalinaako tabbu nkugambye fe ababasalira ku bisolo mwe ne mulya gwe bw'osala tetulya tetulya era ojja tugamba lwaki mutusosodde someraako awo bbaluwa ya Yokaana esooka 2:19 kubanga ojja tugamba temulya ne mu Qur'ani era nzije sura ya 6 aya 18 Yokaana ekisooka 2:19 egamba etya 19 egamba ebigambo bino baava muffe ye tebaali beewaffe temwali beewaffe kuba singa baali beewaffe yesebo bandibadde wamu naffe mwali badde musaalira wamu naffe ne tugenda e Makka ffenna okitegeera naye baatuvaamu naye mwatuvaamu era balabisibwe bonna era tugenda kubalabisa kyetukola kati
kyetukola kati temuteekwa okudda ku nnono ku bubumbwa bwammwe mwabuvaako obubumbwa bwammwe bubumbwa ki busiraamu Allah yagamba fa akim wajhaka lidini hanifa fitrata Allahi allati fatara an-nas alayha la tabdila li-khalqi llah dhalika dinul qayyim walakinna akthara an-nas la ya'lamun tubasomesa kubazza ku bubumbwa bwe mwavaako ne Bayibuli nekakasa nega nti abo mubalabise ogambe tukiwa munamusoto na sura 5 Allah agambe mu aya 18 ejetsebu kubanga jagamba dhikru ismallahi alayhi in kuntum bi ayatihi mu'minin nti mulyenga mu ebyo ebisolo ebibanga ebisaliddwa erinnya lya Katonda yesebo mukusalibwa kwa abalina erinnya lya Katonda ayitibwa Allah Allah gandi innani ana Allah mazima nze Allah la ilaha illa ana kyovolaba tusala ebisolo bino nga twogerako manya ga Katonda ayitibwa Allah gwe noolya ate nova onoga ntukusosodde kanzire wa Sekasematimba linda mukatono linda ku dakiika bbiri naye mulamanza gye tugendamu bwe mutuuka okugabira piraawo oyo musosola kati buli omu atulajja batula butuuzi ku yiddi ente zammwe ze musala kuganje tugigabanyamu n'ebitundu bimeka 3 nti kino ekitundu ekisooka kikyo kyange nzanyanyine kusala ekitundu ekyokubiri kyamiki kyabaluganda kya mirirwano gyange ekitundu ekyokubiri kya mikwano gyange nakatakaliko ekitundu ekyokubiri kya mikwano gwange mikwano gyange neki n'emirirano tuli ffenna kya mikono gyange n'emiki n'emirirwano ekitundu ekyokusatu kyabanaku abantu buli muntu yenna nga mwetaavu tetusosola ate n'emirirwano gyange nyinza okuba ninako atali muki musiraamu era naye muwera mumuki mumulirwano nga sinamutwala muki namubanaku kubanga ayinza okuba alina naye oba mulirwana wange mukwano gwange awe muwera mutego ebyo byonna byandibadde naye kino kyo tugenda kibuuka kiruwa lwaki bwe mutuuka okuwasa ffe ne tujja mutuwe bawala bammwe mugaana era muwalawo kasitaazaala mu Peter ga tuwasitagafululayi tandikira ekisooka mu byonna kyenjagala Rebecca ategeere n'abamufaanana nti okuwasa kugambye Obusiraamu is a complete way of life webera complete way of life ateekeddwa kumanya nti bali babadde aga nti bonna tebakikola bano abatakikola nti bo tebasosola awo gatamanyi buki Busiraamu Obusiraamu bwatugaba batya mu Suratu Bakara aya 2:21 sagala kusoma Oluwalabu olw'obudde genda mu aya era temuwasanga abakazi abagatta Katonda n'ebintu ebirala okutuusa lwe banaamalanga okukkiriza okubanga mmwe Abasiraamu kubanga omuzaana omukkiriza ye mulungi okusinga omukafiiri newankubadde nga babasanyusizza olw'obulungi bwabwe mukulya lubereberye 3:13 byonna maaso seeka olw'obulungi bwabwe n'olw'obugagga bwabwe era temufumbirwanga bakafiiri Aisha bamuganye okufumbirwanga Peter kirira temufumbirwanga bakafiiri era okutuusa lwe banaamalanga okusiramuka omuddu omukkiriza ye mulungi okusinga omusajja omukafiiri newankubadde nga babasanyusizza olw'emmaali yaabwe n'ebitiibwa byabwe oyo omukafiiri abakoowoola awo wali akanyomero Beki kateekeddwa okukola kyokwetegereza nti omwana wange ow'obuwala omuwa Peter bantutte omwana wange nga oli Peter amukoola amutwalawa bazza mu bukafiiri bwabwe oba omutwala mukola ki mukaafuwala kirira obunaabatwaza mu muliro ate ne Katonda akoowoola abantu okubatwala mu jjana nze omwana wange nange njagala tubeere muki mujjana
Allah yagamba mu surati Tur aya yabiri mu emnanga nti walladhina amanu wa tabatahum dhurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dhurriyyatahum segede abakkiriza ne banywerera ku buki ku bukkiriza Allah agenda kutusisinkanya mu jjana oba omwana yali basinza level ya waggulu tugenda kusisinkana ku level eyo oba nze ndi bamusinziza level ya waggulu mu jjana abaana babagenda kujja basingana kuki lwaki ne bakumira buki mu bukkiriza mu busiraamu kakati beki fetuba tunyoza buki busiraamu bayibuli yegamba etya bayibuli egamba bweti mu lubereberye abaana ba Yakobo ne baddamu Sekemu ne Kamoli kitaawe nga bakuusa ne boogera kubanga yali agwagwawazizza Dina mwannyinaabwe ne babagamba nti tetuyinza kukola kino okumuwa mwannyinaffe oyo atali mukomole egamba abwete kubanga ekyo kyandibadde kyansonyi gye tuli egamba abweti endagaano eno yokka yejja okubatukkirizisa bwe mwanakkiriza okuba nga ffe buli musajja mu mmwe okukomolebwanga nti waliwo ekigatta obufumbo okukola ki okubeerawo nga kyatandika tusomye mu lubereberye atali mukomole atali musiraamu tomuwa muwala wo ajja mugwagwawaza sisobola kusukka kaawo kubanga obusungu bungi nnyo naye nga tukugamba nti embeera yonna oba eri etya inshallahu taala tujja kubeera nga atugenda mu maaso mbeeyanziza nnyo okuva gye twatandikidde eddiini busiraamu si nsosoze wabula abantu mwe mutusosola jjukira edda mwatusosola dda mirimu nga mugamba nti omulimu gw'obusiraamu kutema nnyama na kuvuga mmotoka olwaleero abasiraamu basomye batuuse ne beekolera emirimu gyabwe kati ate tebakusosodde buli omu bamuwadde omulimu ogwetaagisibwa inshallahu taala ngenda kubeera nti mpaayo akadakiika kamu idi aitha unzikana ki nze nkowoola Rebecca Jingo bayidawo gwe oli mukwano gwaffe tetukulinaako na buzibu naye omuntu buli lwakwata ku nzikiriza eno ey'obusiraamu tuvaayo n'amaanyi mangi kubanga ddiini ya Allah ate nga ffe tuli gye lya Allah eriri mu dduniya muno lyateekamu kitegereka bulungi lino gye lya ku ttaka Allah yaliteeka mu dduniya muno newankubadde nga abaliraba batono obusiraamu tukukowoola Rebecca Jingo jangu otwegatteko osiramuke ffe tetukulinaako tabbu yonna era obadde tonnabakwataakinga busiraamu wabadde otuwulira obadde totuwulira ne buli lwovaayo bwoti Mungu ng'asindika ejjeri mu majeege kombati yago efubutuka wano mu kamwa tegereka bulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nga tugenda okuwunzika njagala message eno egende eri Rebecca Jingo. Ebigambo bino tetubimuzeemu kumukkakkanya. Okay. Twagadde ategere stand y'obuki y'obusiraamu. Owulidde n'okubeera nga tumugjamu embeera gy'akoze eki gye yeetaddemu ye ate yekka kubanga bw'anaaba ategedde obusiraamu ebyo tajja kuddayo byogera naye ekisingako obulungi atunuulire mesegi yaani ya sheekh gy'asembezaayo asiramuke. Tugamba ab'ebwayise nti Daawa weeri egenda mu maaso awo ng'odda ku Biraali ebwayise mu ka junction awo ku bitaala awo abeekazo Makerere Nakawa wa buli omu gy'oli beera ng'okoze eki obe otegeere nti ojje ebwayisa buli kawungeezi 12 tuba tutandise paka ssaawa 4 ez'ekiro. Masha Allah tutambule ebitambula. Tukugamba Rebecca Jingo n'abakufaanana bannange bw'ojjanga mu meeting y'abazadde nga tewazaala ate onyinganga baayise bazadde. So ebikuliko byonna just beera ng'osiramuka ye message etuwa buli ali eyo. So nga naawe omusiraamu Allah akugambe takulinaako tetulina buzibu kuyisa bali bubi abo batatukozeeko yadde bulabe atulinako obulaba ajja tuwulira ate tulinaako obuzibu tuli baddemu okukolagana mu muamalaati mu kusuubulagana muki naye bwe kituuka kunzikiriza lakum diinikum waliya ddiini. Sekasantatisaaki nga tonawunzika tusooka okwetondera bakama bafe awadde ku online tetusobodde kubeera nga tutunuulira messages zammwe si lwakuba nti tetuwagadde wabula obudde butukoze eki butukutte mukize tujja tutandikirawo omulundi omulala inshallah.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.